agulumizibwenga atenderezebwenga webwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga bulumizaago weewaawo. Nga bulijjo nze Kabona MASTIKO KAHIGYI munalaka ekyotera ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era nga mpeereza mu kitongole ekyalitagye nga nze nkikulira nga chairman waakyo ekyo kikulira ebyensinza mu nzikiriza eno tondoze mu face. Ntwala omukisa guno okwebaza Ennono TV olw'okuddamu okuntaaza nate ku mulundi ogw'olwaleero nsobole okwongereza ku ebyo bye nabatuusaako mu pulogulaamu eyayise kubanga nabategeeza nti ku mulundi guno tuli ku nnambiko okusomesa bannanzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abantu bonna ab'obuwangwa n'ennono nga bwe tukimanyi nti buli muntu yenna alina obuwangwa bwe. Tusobole okumanya ebyafaayo byaffe ebiri mu kitabo kyaffe ekitukuvu muzaawula. Ekyo ekyajja okuzaawula omwana w'omuntu yenna waali okumanya n'okwenyumiriza mu buwangwa bwe ng'omutonzi bwe yamuteekateeka. Ntwala omukisa guno okwebaza baweereza bannange mwenna nga mukulembeddwamu kitaffe Mutonda Ssabakabona Jumba Lubwagaweesa. Manye ennaku zino yabadde mu Kenya Nairobi eyo oba yavuddeyo simanyi naye sinafuna mawulire naye ndowooza anaatera okuvaayo. Mwebaza olw'ebyo byonna byakola olw'obulungi bw'enzikiriza. Bakabona bannange bannabona bakkiriza mwenna kwaya yaffe ey'essinzizo ekkulu Kirowooza Mukono mbebaza nnyo. Kabona Nyanja Musinje Ssenyonjo nkutumiddeko omuzirango Mwanje nkwebaza obuweereza obulungi. Abawala mwenna abalungi abali mu kwaya mbatumiddeko mwenna mugende mu maaso tuweereze Tonda waffe. Ekitundu kye nasemba nakyo ku mulundi oguwedde twasoma ebintu bingi so si bingi naye waliwo we twatuuka nga tulina bye twetegerezaawo kati we twakoma wennyini wengenda okutandikira. Olwaleero ngenda kujja n'ekiramuso ky'enzikiriza. Ekiramuso ky'enzikiriza nga bwe mmanyi nti buli ggwanga buli nzikiriza ebaako n'ebiramuso byayo oba nkyete ekintu ekibagatta awamu okubaawula ku balala. Nga bwe mula nti Abaisiraamu bagamba salaamu alaykum, abalala bagamba tumutendereze, ate ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugamba nti agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa. Amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Naffe nno ke kabonero oba kyekiramuso ekitwawula ku bantu abalala era ekikulaga nti oyo mukkiriza muno mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono yategeera omutonzi we mu buwangwa bwe. Bw'omuwa ekiramuso naye kimulema okwanukula awo otegeera nti oyo tali mu layini gy'otambuliramu oba akyabulamu oba oli awo okuteekateeka kubanga tulina abantu baffe bangi bakyabulamu okuteekateeka. Y'ensonga lwaki tukola emisomo gino twongere okubasomesa bategeere ebikwata ku nzikiriza yaffe eyo nansangwa ey'obuwangwa n'ennono. Kambalage ku kiramuso kino nga bwe kirina okutambula. Lwaki nsoma ekitabo kino oba lwaki mbagira ekitabo kino muzaawula? Si kugamba nti ebyenjogera mba sibimanyi naye mba njagala gw'atanaaba kubitegeera omanye we bisangibwa era omanye we biri. Mugule ebitabo by'enzikiriza musome ebintu bino byonna mu ebiri mujja kubisangamu musobole okukola ki? Okubimanya. Era nga bwe ngambye
ekiramuso kyatulabwe kityo nti agulumizibwenga oyo mutonzi kyetonde kaliiso ddene Lugaba, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago. Kati bw'osinkana muno n'oyatula ebigambo ebyo naye akuddamu tomalaayo otuuka mu makati, ngenda kubalaga bw'okola. Kati gwa asoose ogamba bw'oti agulumizibwenga, atendezebwenga, aweebwenga ekitiibwa. Kati oli muno nakuddamu nti amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. Awo n'otegeera nti oyo no munnange wa buwangwa nannono yabutegeera era agenda mu maaso. Mmanyi omutonzi yakola bulungi ng'ateekateeka amawanga gaffe gano ge tutambuliramu, nga bwe yatwawula erangi, n'atwawula ebikolwa, n'atwawula n'embeera y'obudde. Kubanga ojja kusanga embeera y'obudde eri wano nga si eri mu nsi ate ez'enjawulo, n'okusingira ddala ensi ez'ebweru zibaako embeera y'obudde ey'enjawulo. So eyo yonna nteekateeka ya mutonzi. So n'olw'ensonga eyo kibeera kirungi nnyo omuntu okwenyumiriza mu ggwanga lyo nga Katonda bwe yateekateeka. Abantu bangi waliwo kye twerabidde, kye twagala enzikiriza eno egende ng'ebasomesa, ng'ebazuukusa obwongo. Buli lw'owenyumiriza mu kintu ekitali kikyo okusinziira mu nteekateeka z'omutonzi era kisigala si kikyo. Ensonga lwaki amawanga mangi tweboola. Gwobeera eyo mu ggwanga eritali lyo olw'okuba nti bo balina ebirungi, balina by'oyagala, balina ebikusanyusa, naye njagala omanye nti bakuboola. Naye omuntu bw'obeera mu ggwanga lyo omutonzi nga bwe yateekateeka, n'omanya olwakatonda bwo, n'omanya ebyo ebikwetoolodde, n'omanya bw'olina okumusinza n'okumugulumiza, n'omanya buli kimu kyonna ky'olina okutambulira ng'oli mu buwangwa bwe bwennyini, oweebwa ekitiibwa. Kubanga n'omuntu bw'ajja ng'avudde mu ggwanga eddala n'akusanga mu ggwanga eriryo, aba akuwa ekitiibwa, aba akutya, kubanga aba amanyi olwedde nti gw'omanyi ebiri mu kitundu ekyo ebikwetoolodde. Era n'obw'aba alina kyayagala mu kitundu ekyo abuuza ggwe, naye anaakubuuza atya ebyewammwe ate nga ggwe oli eri mu ggwanga lyewaabwe gy'obeera. So ajja kukulaba nga omuntu atategeera byewammwe era nga kye kituufu oba tebitegeera. Kubanga abantu baffe abasinga abatanategeera nzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono enegeezaako okubakomyawo awaka, okubakomyawo mu bwamwoyo, okubakomyawo mu maanyi ago agalimu obuyinza, agalimu emikisa. Omuzungu agamba nti charity begins at home. Buli kimu kyonna ekirungi, emikisa, empisa, buli kimu kyonna kisinziira mu buwangwa bwo, mu ggwanga lyo, era mu kika kyo, mu famire mw'ova. Mwe muva ekirungi ekinaakufuula omusajja omulungi, omukyala omulungi, omukozi omulungi, gyonna gy'onaabeera ng'otambulira ng'okola emirimu gyo. Kubanga bwe tuba tukola emirimu tweyongerayo, ne tuva we tuli ne tweyongerayo olw'okunoonya ebyenfuna, naye ate ekyo tekikujja wammwe. So n'olw'ensonga eyo enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono tugyenyumirizaamu nnyo fe abaagitegeera, ate ne tulabira ne ku bannaffe abeenyumiriza mu nzikiriza zaabwe ez'obuwangwa n'ennono mu nsi zaabwe. Kubanga Omuwarabu bw'aba yenyumiriza mu buwangwa bwe ng'asinza Mukama Katonda mu buwangwa bwe,
ng'ayogera olulimi lw'Oluwarabu, ng'ayambala ng'ensi ye bw'erina okwambala, ng'akola buli kimu kyonna ekikwata ku ggwanga lye, kiba kitegeeza nti yeenyumiriza mu buwangwa bwe. Naye gwe bwe weefuula Omusiraamu togenda kutuukiriza bya Muwarabu. N'olw'ensonga eyo naffe tulina okwenyumiriza mu byaffe, mu buwangwa bwaffe. Muganda weenyumirize mu Buganda, okole Omuganda by'alina okukola. Omunyankole weenyumirize mu Bunyankole, okole Omunyankole by'alina okukola. Omunyankole teyabulangako nte mu luggya, kubanga abatozi be waffe batambulira mu nte. Na buli ggwanga liina obuwangwa bwalyo omwo mwe lyenyumiriza mu ekyo ng'Omutonzi bwe yaliteekateeka. So bw'ojja kusanga nga obuwangwa bw'Omuganda bukolagana nnyo n'Olubugo, obwe buwangwa bwa Muganda, era ng'alwenyumirizaamu. Ate ojja kusanga Omunyankole ng'ate yeenyumiriza mu Kakooyi, bw'akeenagira bw'ati naye ng'awulira yeenyumiriza mu buwangwa bwe. Ng'Abawarabu nabo bwe bambala ne beebikirira, nabo beenyumiriza mu buwangwa bwabwe. Kale enzikiriza eno Omutonzi yagizuukusa oluvannyuma lw'okugiriinyirira, olw'okunoonya ebyenfuna n'ebirala, naye olw'okuba nti y'ey'amaanyi, ye yasookawo, y'embereberye, abo babe babawaddemu kawaazi nabo okufuna kye balya. Naye kati yakomawo ku ntiko, era tukubiriza omuntu yenna anoonya obulamu, anoonya emikisa, anoonya okubeera obulungi, anoonya okuwona endwadde, njagala owulirize emisomo gyaffe gino, okomewo mu kkubo ly'olina okutambuliramu egolokofu. Ekkubo egolokofu lyeryo lye watonderwamu, Omutonzi lye yakutonderamu mu nfaananayo, mu buwangwa bwe, mu ndabikayo, mu ggwanga lyo, mu maka ga kitaawo n'ennyoko ne jjajjaawo. Omutonzi oyo mwe yakuteekateeka, era n'emikisa gyo gyonna mwagiyisiza mu myoyo gy'abajjajjaabo. Nze ndi musajja musomesa, nsobola kuba nga nsomesa mu Luganda, nsobola kuba nga nsomesa mu Luzungu oba mu Luswayiri n'endimi endala, naye ate nga ndi musajja Munyankole, ali ensomesa ne mu Lunyankole. So oyinza kwebuuza ate gwe lwaki oli Munyankole okola kino? Kubanga ndi musomesa, nalondebwa bwe bugabane bwange mu bwamu oyo okukola obuweereza obw'okusomesa abantu, okubamanyisa ebyo bye balina okumanya. Njagala mbategeeze nga tusoma ebyafaayo mu kitabo kyaffe Muzaawula. Omuganda mu kitabo kyaffe Muzaawula kikyali mu lulimi Oluganda, tumaze okukikyusa mu lulimi Olunyankole, tugenda kukiteeka mu lulimi lwonna n'Oluzungu. Kubanga oyinza kwebuuza nti ate lwaki tukiteeka mu Luzungu? Waliwo abamu abalowooza nti oba Omuzungu tumuwalana. Nedda, Omuzungu naye alina obuwangwa bwe, era naye muntu wa buwangwa nannono. So naye twagala tumusomesa. Oba oli awo naye wali Abazungu nabo abaava ku mugendo, oluusi nabo nga tebali ku nnono oba ku buwangwa bwabwe. So ekitabo kino Muzaawula tugenda kukiteeka mu nnimi zonna, buli omu akomewo oba atambulire mu layini eyo gy'alina okutambuliramu. Njagala mbabuulire, mbalage obuwangwa nga bwe bunyuma. Katusome ku mannya ga Ttonda. Amannya ga Ttonda Namugereka mu lulimi Oluganda. Ojja kusanga n'Omuwarabu naye agalina mu lulimi lwe era ng'anyumirwa. Kati mu lulimi Oluganda tulina amannya ga Ttonda Namugereka mangi nno, gabeera nga 18 oba tunagamalayo olw'obudde. Erinnya lisooka ye Tonda. Tugenda kulaba Tonda kitegeeza ki? Nga Tonda ye mutonzi w'ebitonde byonna mu nsi wonna.
erinnya tonda kiri mu Luganda. Erinnya lyokubiri kyetondeka. Kyetondeka kitegeeza oyo yeetondeka yeka na yeka. Naye amanya ago gategeeza ki? Kwe kugulumiza n'okuwa ekitiibwa omutonzi waffe. So nga ekintu ekyo kirina oba nga kikolebwa buli muntu yenna mu nsi ye, mu buwangwa bwe, nga yeenyumiriza mutonzi we era ng'amuwa ekitiibwa. Naye nga si muntu okuva eri gye yava n'akugamba nti gwe byokkirizaamu si bituufu, ng'oli mu buwangwa bwo mw'otambuliramu obwo Mukama Katonda bwe yakutonderamu. Erinnya namba 3 wanga. Wanga. Wanga nga kitegeeza eyeewanga yekka na yekka mu bubwe obwasooka, era wanga yeyawanga emyaliro gy'ensi n'eggulumizo na buli kimu, era n'awanga amawanga n'obuwangwa bwago. Mukitegedde ekyo? Eryo erinnya wanga. Era yeyawanga yeyakuwangira awo wooli mu nsi yo mu buwangwa bwo. Erinnya wanga bwe buzito bwalyo. Erinnya lyokuna Sserubaale. Erinnya Sserubaale. Emala abantu bwe bawulira ekigambo ekirimu lubaale bali abatuleetera ebyabwe ebirungi ebyo bayita ebirungi, bawulira nga oluusi si kituufu, nga bwe bagamba ekigambo okusamira, oli awulira nga si kituufu naye ate nga kyekituufu. Kati katulabe ekigambo erinnya Sserubaale. Sserubaale yawaniridde olubaale n'ebbanga liyite esaaliiro ly'emyoyo gyonna. Omusaaliirira emyoyo. Sserubaale. Olubaale kitegeeza ebbanga eryo. Ebbanga lino lyolaba abamu lye muyita eggulu, lwe lubaale. Ebbanga eryo lye liyitibwa olubaale. Kati olubaale olwo alukulira nannyini kuluteekateeka, nannyini waalwo ye Sserubaale, ye Tonda Namugereka, oba ye Ruhanga nga bw'omuyita, oba ye God nga bw'omuyita, oba ye Allah nga bw'omuyita mu lulimi lwo. Kati ye Sserubaale lyawaniridde olubaale n'ebirimu byonna, emyoyo, yensi ey'emyoyo mwesaaliirira oba mwebeera, esaaliiriro ly'emyoyo. Omanyi tulina ensi ey'ebitonde, yensi eno gwe mwaliro guno gwe tuliko ogw'ettaka gwe tulinnyako, ne tuba n'ensi ey'emyoyo ly'ebbanga. Ensi eno ey'emyoyo eyo Sserubaale gyakulira nga kitonde Katonda Namugereka waayo. Ey'emyoyo toyinza kugigendamu ng'olina omubiri guno gwe twambadde. Ensi ya myoyo, naye omwoyo buli lwe guva mu mubiri bwe guti gutuukira ddala mu butereevu mu nsi yaago ey'emyoyo. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Njagala oyimirire ojje ebigere ebyo byombi wansi obiteeke mu bbanga. Tekisoboka. Oba mbakoleremu. Oyinza kukola bw'oti. Oyinza kukola bw'oti. Wano kisoboka lw'okuba okugulu okumu kuli wansi. Naye toyinza kusitula ebigere byombi bw'oti n'obiteeka mu bbanga. Kubanga oyambadde guno omubiri. Guno omubiri gwakolebwa wano wansi era gusigala wano wansi. Y'ensonga lwaki omuntu guno omuka bwe guvaamu oba omwoyo ne gumuvaamu n'afa, bakuyita okufa. Kubanga omubiri guba tegukyasobola kweyamba, kubanga guyambibwa omwoyo. Ogwo omwoyo ye muntu, era ye muntu. Kubanga ekiyitibwa omuntu nga gwe mwoyo, omuntu ye tafa.
yensonga lwaki omuntu ategeera obuwangwa obulungi baba butegedde era babumanya tumanyi nti bajjajja baffe weebali era bajja ne twogera nabo n'agamba nze gundi jjajjaawo n'akulungamya era n'akuwabula obwo bwe bwamwoyo gy'emyoyo egyo egibeera mu lubaale luno oba mu bbanga lino gwe lyoyita eggulu egikulirwa Sserubaale. Mutegedde? Tugende ku linnya eryokutaano. Guludene. Guludene bwe bugulumivu. Ye mugulumivu asinga obugulumivu byonna kubanga buli kigulumivu kyonna yakiteekawo. Eryomukaaga Sseggulu ligamba ye muyinza w'ensi n'eggulumizo era mu linnya eryo mwayolesezza obuyinza bwe n'amaanyi era mwakanyugira eraddu okubonereza abajeemu. Sseggulu lugamba awo asindikira laddu ne mwaladdu ekubye kino ebizimbe biyise buli kimu kyonna wakolera walagira amaanyi n'obuyinza n'owulira ng'ensi yonna ezitowa nevaamu amaanyi agoonoona abo abajeemu. Ndowooza muwulira nti laddu yakubye wano, laddu yakubye ekizimbe, omwo mwerinnya Sseggulu lugamba mwerigira mweyalagira amaanyi n'obuyinza bwe. Liiso ddene yatunula buli wamu wonna nga bw'olaba enjuba era yenjuba. Enjuba lye liiso lyeramu atambulira. Enjuba lyegi naye buli nsi yonna etunula ku njuba. Mwe muli amaanyi n'obulamu. Buli kiramu kyonna kinoonya njuba kifune ekitangaala kisobole okufuna obulamu. Obwe bwa Katonda ye liiso ddene egaba wa byonna kubanga buli kimu okubeerawo okufuna obulamu tuba tumwetaaga era ye liiso ddene. Eriiso lyeryo eddene bwe litatunula ku kintu kyonna tekisobola kuba na bulamu. Sooka ly'erinnya ery'omwenda kitegeeza ye ge masooka ga byonna. Awo no tuli ludda wa tusoma oba tuyiga amanya ga Katonda Namugereka mu lulimi Oluganda nga Omuganda agezaako okugulumiza n'okutendereza n'okuwa ekitiibwa Omutonzi waffe mu lulimi lwe Oluganda. Kyo tusuubira nti n'amawanga gonna gakola bwe gatyo. Kubanga bw'ogenda wano Enkole ojja kusanga Nyekazoba Kanyamwanga, Lugaba n'ebirala n'amanya mangi ge bamuyita era nga ekiraga okuwa Omutonzi waffe ekitiibwa. Awo no mu kyo kyenjagala oba meseji eri musomo guno mbategeeza mwenna abandaba n'abampuliriza nti buli omu gezaako okwenyumiriza mu buwangwa bwo. Mu nzikirizayo kubanga enzikiriza eri mu ggwe eri mu buwangwa bwo Omutonzi bwe yakuteekateekeramu. Enzikiriza tebagikuleetera buleetezi nti ebudde egindi bagikuleetere kola bw'otya. Ebyo bye baleeta tubeera eba bizinesi biba byanfuna eba nkolagana yakola birala naye tebubeera bwa Katonda. Obwa Katonda bwo buli awo gwe wooli olina okubulabira era we businziira. Erinnya ery'ekkumi liri ttondo kwe kukamuka kw'entuuyo n'ettondo. Erinnya ttondo tukimanyi bulungi n'abatanakimanya mujja kukimanya nti okubawo kw'ebitonde byonna Omutonzi yakamukamu ettondo. Ettondo eryo eryavaamu ejja eryamaamirwa mu kizikiza omweyalula
ebitonde byonna ebyo 5 mwe muli ebisolo, ebimera, ebiwuka, ebinyonyi n'ebyewalula, era byebiramu ebiri ku nsi, era nga n'abantu twagira mu lulyo olw'ebisolo. So ze ndyo 5 ezaava mu ttondo eryo eryakamuka mu mutonzi mwe muva erinnya ttondo. Namugereka kitegeeza okugereka buli kiramu ne mugabo gwakyo. Ye namugereka yeyagereka ebiramu byonna nga bw'obiraba bwe binaabeera, engeri ki gye binaabeerawo, gye binaalyamu, gye binaawangaalamu mu biseera bye yabuwa. Nawe kennyina ndaba otambulira lw'obugereke bwa Tonda namugereka nga bwe yateekateeka. Njagala mbategeeze, omanyi waliwo abantu abamu, kanjemu ne gabindi zino mundabe bulungi, waliwo n'abantu abamu abeerimba, nafuna kino, nafuna kiri, nakola kino, oba oliyo nafuna omukisa, ogamba buli kyakola ne kiba nga akifuna, n'atandika okwenyumizaamu yekka nti ategeera nnyo okusinga abalala. So obwo buba bugereke bwe, omutonzi nga bwe yagereka nti kino ojja kukifuna, ojja kukola bwoti, ojja kukola bwoti, n'okituukako. Naye tekuba kumanyako kubanga abamanyi bangi. Basebo njagala mbategeeza abantu nga bakozi, abantu bakola nnyo kiro na misana, abantu bakoze kyonna ekisoboka, naye omusajja n'atafuna byayagala. So oba oli awo olw'enteekateeka z'omutonzi, olw'ensobi ze tujja tukola, olw'ensobi z'abajjajja baffe, olw'ensobi z'abakitaffe, ne twonoona obugereke n'enteekateeka z'omutonzi, naffe ne tuzifunamu ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye gwe bw'aba akuwadde n'oba ng'oyiseewo, amagezi genkuwa kwe kumugulumiza n'okumutendereza, naye ate nga si kwewaanira ku banno, kubanga ayinza okuba nga yakuwa nga akugezesa. Abantu bangi bafunye mu kiseera kyekimu n'osanga ate nga tebalina. So n'olw'ensonga eyo tugoberere era twagale Tonda waffe namugereka. Tweyongerayo tulabe ku Lugaba. Lugaba ye mugabirizi era ye mugabirizi w'ebitonde byonna, ebiramu byonna. Yaliisa ebisolo, ebinyonyi, obuwuka, tebulima, tebukola, naye nga bubeerawo nga bwe yakola ki, nga bwe yagereka. So kyekimuyisa Lugaba wa byonna. Dunda, omulunzi Dunda ye mulunzi w'ensi n'ebiramu byonna, era ye mulunzi waffe. Ng'omulaalo bw'alunda ente nga zirabirira, zirinako obuvunaanyizibwa, zinywedde zitya, ziridde zitya. Kati omutonzi ye mulunzi wa buli kiramu ekiri ku nsi, mwe muva erinnya Dunda. Tunaatera okumaliriza amanya gano tugamaleyo, ne pulogulaamu yaffe ejja kuba nga ekomaawo nga tumazeeyo amanya gano. Tugenze kulinnya Ssabajjunyi. Ssabajjunyi ye mujunyi, era ye mujunyi ye muyambi wa buli kiramu. Ssabajjunyi buli afuna ekizibu kyonna akoowola omutonzi nga bw'amuyita mu lulimi lwe, Katonda wange, Tonda wange, kubanga yamanyi aba akosezza amagezi ge gonna ag'obuntu ng'alaba aweddeyo, ng'oyo yekka omutonzi yasigaddeyo okumutaasa nga bw'anaaba mutaasiza. Kale Ssabajjunyi yasobola okukujuna mu buli mbeera yonna gy'oba otuuseemu. Kigemuzi. Kigemuzi ye mugemuzi wa buli kintu era yagonnomola byonna eby'omuyeka by'obadde tosuubira. Kigemuzi yasobola okugemulira byonna by'obadde tosuubira.
abantu ebiseera ebisinga ebyenfuna byangu omutonzi bw'aba asazeewo okugonomolako buli kimu kyonna so osobola kufuna nekyobadde tosuubira n'okifuna naye balya mmere tulina ekizibu ate bwe tufuna mu kifo ky'okugulumiza n'okutendereza omutonzi ate ne twetenda oba ne twewaana nga bwe tutegeera ennyo naye njagala mbategeeze tuwali mutegeevu nnyo abantu bonna bategeevu naye wabaawo omulungamya omuteesiteesi omugeresi oyo atugereka era atulungamya mu ebyo byonna era atugezesa ayinza n'okugezeseza mu bintu bingi kale oluusi bw'otategeera n'osanga ate ng'abikuggyeeko mubitegedde ebyo tugende mu maaso ye mutegesi namba 16 ye mutegesi yategeka ebyaliwo ebiriwo nebiribaawo ye mutegesi yategeka ebyasookera ddala nakati akyategeka n'ebijja era yajja okubitegeka kubanga yalina obuyinza n'amaanyi kyekimuwa erinnya mutegesi erinnya ery'ekumi kibaawo kitegeeza eyabaawo eka nayeka kibaawo waali yaliwo waali era lubaawo emirembe gyonna n'erinnya erisembayo ery'ekumi kiwa mirembe enanyini kuwa mirembe eri buli kiramu